bawunya nga Honorable Nalukoola talayidde olw'ensonga. Anita Amongi, Muhoozi Kanyirugaba, Museveni yennyini nga bakozesa Electoral Commission. Temwewuunya nga bazzeemu ne banalifayinga okuwangula kwa Nalukoola. Banoonya omuwaatwa gonna mu mateeka agafuga Electoral Commission banalifayinga Nalukoola. Oba kumpulira kuno de council Nalukoola kwoli koza kamanye nga akoza n'owebbwa. Banoonya akawaayiro konna mu mateeka agafuga ebyokulonda banalifayinge Victoria. Era temwewuunya nga Electoral Commission evudde n'egamba nti okusinziira ku ffujjo eryakolebwa n'obululu obutaabalibwa ku polling station ABCDEFGHIJK obululu obwalangirirwa tebukwatagana n'obwo bwalondebwa n'effujjo eryakolebwa mu kulonda tebikwatagana bulungi. Kati okulondebwa kwa Nalukoola kufuwe fufulu mpaka until further notice tumale okwetegereza. Bino mbyogera mubiwulire bulungi nnyo. Mubiwulire bulungi nnyo byembyogedde mugenda biraba kujja nga bakyusiza ne bamulayiza wiiki era wiiki ejja. Byembaga bigenda okubeera. Banoonya loophole mu tteeka erikwatagana Electoral Commission okunalifayinga Victoria Nalukoola. But remember, etteeka lisoma nti Electoral Commission bwerangirira omuntu nti yawangudde emuwa certificate eraga nti yawangudde. Nomalamuwa certificate Electoral Commission kennyini within the period of 24 hours egenda ne gazettinga MP oyo n'agenda ne bamusindika mu parliament n'alayira. Electoral Commission yennyini yeyawa Nalukoola certificate nti awangudde. Kati kigenda almost mu wiiki emu n'ennaku ezigwamu ng'eganye omuteeka mu gazeti ya gavumenti n'omuweereza mu parliament. Kiki balimu kanula amaaso. Kino kye mbagamba ekibalimu okukola from reliable sources. Teri agenda bibagamba wanooka ku LBS we gasookera buli kimu ne kisaasaana ensi yonna. Kwe bali kuno kati batandise okuba emmeeza wansi mwezi gube muzaase n'ebikopo kaabulanga n'ebbuga lya labisi. Oliteekako kyoto ne litandika okweveera. Ompulidde bulungi y'ensonga lwaki na bano bawandiise ebbaluwa eraga nti bavumirira violence mu kulonda. Ejjulirize Electoral Commission kyegenda okukozesa mu submission yaayo enalifayinga Erias Nalukoola mbu teyawangula. Waliwo polling station ezitaabalibwa ate violence yali nnyingi nnyo. Naye okalya ddakaddadda mujja kitegeera. Wabula ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti. Kanti basomera mu kitegeere. Nti omuntu yabawangudde abaluma nnyo mbu kubanga yeefaananyirizaamu. Joel Ssenyonyi yeefaananyirizaamu omugenzi kanso wa Mary. Era ali mu Lukyagulanyi lungi nnyo. Bayinza okusanga obuzibu mu kontrolinga mu parliamenti ne mu public naddala mu mateeka. Byebizibu byabwe. Mwalabye Anita Amongi gasibye face nga ayita Nakumbwe. Nga boonoga nti oyagala kuyita Nakuno lyokosiba omukka n'otogubala face kati nono mukyala yabadde ayo nga atugadde asibye face alinga agenda okukwata akatima ng'ayogera awulira ekinugu kimuluma. Awulira akakazi kambadde nga tokamutudde ku mutima nza I don't know whether there was election or someone will know. I don't know because I'm waiting for gazette from Electoral Commission. If there is no gazette I don't. Kuwulira alina akakazi kamutudde ku kifuba kati wali okulya n'okukombesowano. So kanso Nalukoola buli kimu kikubudde bulungi nnyo olw'ensonga nti bakipulaaninga tebaagala olayire. Banoonya loophole yonna era temwewuunyanga Electoral Commission ekyusizza mu bigambo byayo n'ejjawo obuwanguzi bwani bwa kanso Nalukoola. Naye kati kanso kembuuze. Uganda Electoral Commission tubuze emyezi mitono nnyo okugenda mu kalulu ka 2026 kanaba kabaddeyo. Munda Uganda asuubidde nti mugenda otegeka byamazima na bwenkanya. Nze mbuuza tukyali awo. Uganda Electoral Commission
musuubidde akalulu ka constituency bwekabalemedde okulangira n'omuntu omugazeti munagazetinga abagenda okuwangula Museveni temugenda bagazeti kati kitegeeza n'okulonda kwa 2026 mukugirewo ddala temutegana kubanga temugenda kulangirira abakubye kalulu n'akalulu twabakuba kalulu mugenda okukalangirira buli muntu yenna njagala ogende ku mutimbagano muŋambire chairman of the commission oyo musajja oba wakabi oba wakabai sime wakabwaye oba yani oyo mumugambe akaluke mwaganya ke kalupo kala okuwomula omuwanguzo ogenda okulayira musubira muyinza okulangirira omuntu anaba akubya akaluke n'akangola 2026 mubabuuze Simon Babakama just a mere constituency has caused commotion in the whole country, in the whole system of electoral process. What about the forthcoming general elections? Will it be free and fair for all Ugandans? That's the question. So it's high time. Muri mu offices amwe muzimbize mbuto kubanga mwagala sente mujja kuleeta obuzibu mu Uganda mu just kasera mpawe kaganga muganya okwogera ekituufu mbabuuzizza akaluka constituency mwakalangirira nti omuntu akangane mu certificate ekyokumuteeka mu gazeti kati kiki ekibaganye musubire temugenda otegeka tugenda kagenda mwenda kamazima na bwenkanya. That is my question. So Council Nalukola nkubulidde kiki bagenda okukola ebbaluwa bano gye bawandiise bano but mau ejuliriza kyembadde mulaba omushana ayogerako kyembadde mulaba media yona ekyogerako mwalimu electoral violence biki kati ekirungi gwe bagenda okubba munnamateeka abitegeera ate naye akimanyi bulungi wano akyogeddeko wano ng'ajjuliza bino bye mbagambye wulira Nalukola yennyini nga beeyogerera kakati biri byayogera honorable lw'omushana ng'agamba nti waliwo violence waliwo kyebirumira bw'oba oyagala obbitaggulula olina kumpawaabira naye ate ompawaabira naye ate olina kumpawaabira nga gazeti bwe kiba tekinnabeera oba tosobola omwana atannazaalibwa tasobola kugula ttaka nabwe ekyo n'omusango tosobola kuguwaaba nga tonnateeka mu gazeti kati kibaluma okwongerayo step eraga nti Nalukola ddala yawangula ne bwe banaakola batya bwe baba baagala okumpawaabira bataggulule byoyogerako bawa amagezi nende mu gazeti ndayira ntuule mu kitebe ekigonda bawaaba omusango gwabwe nzije nguwoze ate nawo mbakompole n'ekikompola ky'amateeka ate mu maanyi ojja kuwulira nga bajja kusasula kosi damages sijja zibajjako nja mbalika kankubulire kino akalulu olumu kabaamu ebirumira twawakanya obululu obwaweebwa mukyala Nambi obw'Amankyolo naye twalaba nga tulina obuwanguzi nga tekitwetaagisa kukaayana nnyo tugamba tubumulekere nabo ndaba bwamuswaba asenye ku jjengo era tusigala tumuwangula kyetwava tukkiriza ne tutatwala maaso na kukaayana kwaffe kujenga asena ku mazzi mangi talina kyatwala okategedde kabira bwekityo kebaliko wanda abantu ne returning officer nga mbuuza okyayagala ogenda mu maaso watula ne returning officer oyagala ogenda maaso n'olukaayana ng'ogamba obululu buno obuwakanya konze ate kakati wembanga musinze bannange nembabuza mulaba mutafa abasinga tusigale nga tukaayana tubumulekere aleme kubeera nga ekibiina kyenyane mukiswadde nnyo obwenkaniddeawo tubalekere era tusigale nga tubawaera tusobolere bo balekera kubeera tukyabawangudde tuba tudde ku nfeete basiita busiabekawempe mwebale nnyo okubanga mutuwuliriza.